tewali muntu wano mu Uganda asinza kwagalibwa bannamawulire nga president wa Nigiina. Mu myaka 5 president wa Nigiina avumye bannamawulire abamulera abakozeko effujjo lyonna is evil than ekintu kyekisobola kera macha kukikunnyonnyola. Akoze nnyo okubeera mu byafaayo bya Uganda yagera mu kukola ennyo erinnya ligenda kusiimulwawo. Oyinza okuba nti president wa Nigiina tasobola kujjukira abaana be yalwananga nabo kusaba badde bazanye ennyimba ze. Bafuna y'omu ku bo kirimu okuba nti omuntu akumanyi mutobye naye ninga akutwala nga atalina makulu. Singa twatugamba nti buli muntu alina ssente nnyingi nnyo yabeera ku nsi ebbanga ddene. Olona balina ssente bafa. My dear, abantu gwe mukisa gw'okunsi. President wa Nigiina y'omu ku bayimbi ebagenda okukyawa mu history okuyimba. Bafana woyo seyaze kati gwa vito mtu jina yagenda kujja. Buli kigambo ekifuluma mu bulamu mu nsi mu kamwa k'omuntu tekikoma kuno ku nsi tuli mu bagenyi n'onozikola ne ziwera zite tezisobola kugulira bulamu nga Katonda agenda leero jangu. Byonna bikole naye fubanga nnyo okulaba nti omwoyo gwo ugenda n'ekigambo rest in peace mumula mirembe. Mulimu okubanga omwoyo gwo guvudde mu bulamu bw'ensi agamba aliose n'afa. Olwananga nnyo abantu batagamba aliose n'afa. Babuuzaako mwenna bakyekubidde ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe. Tuli bunnamwaya nkyaliddeko munywanyi wange DJ Jacob Omutuuze. Woli bayitawo Zana. Zana. Mu bunnamwaya. Zana bumunnamwaya. Oh. Zana yemu ku zona ekyasinze okubeera n'abantu abangi. Ati I think gwe mutima gwabo namwaya. Gwabo na mad division. Kati box batwala zeni. Abatwala zemu Tumbwe, that is Mirembe, Wabinja, Kanala, Kisigula, Bunama Central, Businjira na Madden bajja mu bunamwaya nabatwalayo batwala Nfuufo wali Dishan. Kozi ne Dishan naye bamubba. Ne Allah watu oyagera. Oyagera. Bitambula bitacceya. Sina tabu. Olamu bugamba ki? Buli okempo z'obubu. Allah akyakuuma. Alhamdulillah. Tegeka ndaga muntu. Lwaki ati? Esaayo n'abantu ala police kunsiba. Nani akutwala? Nani akutwala? Video ya Bafana. Wakoze ki? Namukyaziza. Bw'okyaza omuntu nekikusibya. Lwaki namukyaziza? Omanya amateeka tegakola gatyo. Wadde amateeka ga Uganda gafevalingako abantu abali mu first family. Naye tegakola gatyo. Nkufuna. Amateeka gali beyond nekye tusuubira. So okujja ng'omuntu tamanyi omanyi okusoma kintu kikulu nnyo. Education is a key. But bantu bangi bali mu bifo nga tebasoma. Oyo omusanga advisor president nga tasobola kuwandika essay about the industry. Abana gimuwandikira buwandikisi n'ogisoma nga takisobola. Somebody can speak English but he can't nga tasobola kusoma bikibamu. So Uganda yaffe nti abalina obuyinza baganya abantu abalina numbers ate numbers zezikola ekintu ekyamakulu mu bantu abali obuyinza kyova nti baleeta PDM ne baleeta SACCO so baganya abantu abalina abantu but end of the day tutya ani mugumu ekintu kyolina okweraliikirako ng'ossa omuntu ng'okutta omukazi naye bisigadde osobola nabyo ndi mugumu balooya we bali kati oli wakutisa nti agenda kukusiba because omwogeddeko okuba busanga obutono nti agenda kukusiba because wasikyaziza omuntu n'amuyita ebinankani giba misango mitono kusika mwako okusiba omuntu si musango waliwo yankubidde essimu simumanyi naye amaking sure kyeyogedde mbeere nga ku bibiri neme kulaba face ye ekirala nsigale nga mulamu tiimu yagambye okumpisaamu eggaali gwempe namba ye tumutracking epaka n'ekifo kyeri ninasigala nga ndi mulamu omulumbe w'omuganda yenze muzeeyi gwampukubira essimu nnakuwe luti yagambye okumpisaamu eggaali naye ninakusigala nga ndi olaba ababitali banvuma olwo omwana yali ebuwalabu eyo yanvuma n'ayitirira we yandibadde akoma n'akwata omwana wange ekifaananyi kye n'akikolamu obumodimondi n'ayogera ebigambo bingi nnyo naye olunaku yatonya mu Uganda namanya n'omutuukako ayita mmanyi anyambadde enkofiira ebyo byotera okwambala eby'oku mutwe nga tasobola kutegeera nti nenze n'agenda paka waabwe nemutuuka ku paka wa maama we nga tamanyi
nina tunya mbere ya maama we nenga kati omwana ono mukwata omuwala musibe maama we nimuvaako n'omwesonyiwa. So Uganda eno giraba tefavalinga bokakawa bawagira NRM. Uganda efavalinga buli wamu. Kituufu. Tekinologi yajja okwata bukasi namba y'omuntu n'ogiteeka mu kantu ne kakulaga endagamuntu ne kakulaga buli kimu ne kakulaga baani abamukubira. Osooka okuyiga ne mu WhatsApp ye nga tamanyi. Nkufuna. Kale ye bagamba nti simanyi gavumenti ng'ekwagadde eyiga ne mu ssimu yo nga totegedde. Nera bwe kimu kyoyogera mu ssimu yo nga totegedde. Because buli muntu eyakola app abaako ne loophole zalekawo esooka okuleetera gavumenti okubanga ekola kubeera nga okunoonyereza bikwatako. Ensonga ezitambula kyeya nsonga nnyingi naye ndowooza tutandikire ku nsonga za Bafana. Abafaanana n'omukulu Edirisa Musooza, president wa federation. Bonna bali mu time frame y'emu. Batandika okuyimba mu biseera by'ebimu. Rigimu y'emu. Rigimu ya Bafana y'emu ya Kenzo. Otyo? Bakoma omu ku bo yasooka ku penetrating nga mutanakira mu kya ku penetrating. Ani asooka? I think Kenzo yasooka. Okuddako Bafana. Kufuna. Kyali kitya? Bonna bali underground. Nti si bayimbi abayitira waggulu bayitira wansi. Nkufuna. The freestyles, the nighty, the trans day. Bonna tebayambibwako abantu. Bafana yayambibwako yali is it guy yali awo yali Amos. Ono yarambi Kenzo yayambibwako alima beautiful. Ono omusajja wa gundi ono wa Palosuits. Alima beautiful yali mukazi. Nkufuna. Omu ku bakazi abagagga bali bakyakaze. Nga beggala. Mwe kweggala. Okutegedde. So bonna bayimbi abagira mu rigimu y'emu abasitogolinze kyekimu era kyensuubira nze nga nze kyova mubaamu ebiseera nyinza okuba nga nina obutakkanya ne Kenzo so namukubira ddala mubuliza mu ttaka because I was behind that brand. Okitegeera mulimu ebintu byemmanyi ebinsobola omuzikiza nga kyukankire kambyesonyiwe. So bubanga kambyesonyiwe nga fena mwena mwagira mu brand yemu omuntu wakera macha n'agamba nti akubira essimu ng'omumanyi temuvudde naye muyinza okuba nga mulina obutakkaanya kulw'okuba nti tulina jja naye mukamukwate. Bafana kyamuyombeseza ekyo bamukubira essimu takwata aziwa buwala ye takwata ssimu ate n'okukwata essimu si musango si gwagulira omuntu essimu waddembe gikwata waddembe ogamba gikwata ekyo kituufu. Just mulimu ekintu kye bayitaamu. Mulimu abantu abali mu nsi katulaba nze Jacob mulimu essimu ze nkwata mulimu essimu gye nsangawo nkubiddeko nga nnyujjuddiza omuddiza bubuuzi mulimu gy'oyitako buyisi mulimu gye mpitako obuyisi. Osangako missed call y'omuzeeyi nkukubira nga obadde ongamba ki? Osangako missed call ya Bina Baby mukubira mbuuza obadde ongamba ki? Osangako missed call za White Band oba Bitu Simba kubira mbadde mugamba ki? Gravity omutujju mukubira obadde ongamba ki? Because we have the same journey. Juliana mukubira because Maureen. So just kiba egebera ya muntu nakwemanya kati mubamu omuntu omu nga teyasuubira kubeera kikyali oba mubamu omuntu omu nga teyalina nga teyasuubira nti asobola kubeera ne biliyoni bw'agifuna embeera zizikyuka naza nekulaba nti naate ensi agimazeeyo n'ensi tekoma ku biliyoni 2 oba biliyoni 3 nalina n'omugagga asinga mu Africa Dangote akyanoonya ssente. Wano mu Uganda twalinamu abagagga bangi nnyo abayavuwala nga baliko ne trillions of money nini baavuwala ne bakkirira ddala wansi. Yes. Wano mu Uganda mulimu emirembe abantu abamu ku mirembe egimu nga bo baali bagagga emirembe egyakyuka ensi ne zaayo ebyayo. So ebyessente n'ebitiibwa tebikumanzangamu kulinnya ku banno. Because leero olina ekitiibwa nekizito tokiina. Leero bwewagira balina ssente balina buli kimu bakuwa reading car but few years to come tebijja kubaawo. Nabanga mu abakolima si kolima tulivinga mu nsi ejjudde ebyamagero byolabako n'amaaso go ng'osobola obitereeza n'ogamba kino ekintu kyali kyagunne kataliiwo. Ono omusajja yakubanga emmotoka yakubba emmotoka yakusaasira amasasi bamwita newe Muganda Kasirye Gwanga waali
Mungu yamutwala. Ebintu byayino kimanyi nti byonna byaddizibwa mu mikono gy'abantu abali supposed okubeera bannannyini byo. Mbate simanyi. Example nyingi nnyo zolabirako ddala n'amaaso go. Just twakana tulina amaaso naye tetulaba. Oto? Tulina amatu naye tetuwulira. Gaddafi yalina ebisente empya enkadde ng'alina banka erimu trillions of dollars. Omuntu wabeera nga abanja America. Kitekeno ye kati aliwa abaana be bali luddawa. Ye tewaliwo kati Sa kwekyo Amini dada y'omu ku bapresident basinga okukolera ensi because yali agyagala naye nga ayagala nnyo abantu beewaabwe. Kabira ye ebire mu bukulembeze bali luddawa. Fa kwekyo Obote yayitanga President Museveni tomugwira. Obote yagambanga President Museveni si citizen wa Uganda kati ali luddawa. Abaana be bali luddawa. Ebyobugagga bye biri luddawa. Tebyamanyi. So life is something which you can never predict. It can be on a straight line today, but tomorrow it can be on tarmac. So watamanyi nti ensi ekyuka gwasa okudda mu bano n'obalinyirira. Watamanyi nti ensi ekyuka gwasa okukeera macho okulaba ssente ku account n'olinyirira abantu bate ssente mpewo. Oziteeka ku account n'okwata essimu n'ogula kintu kyonna ky'oyagala olaba zikendeera. That is it. Nga tetunagenda mu bigambo ebyayogeddwa sayidi zombi. Kampu ya Bafana yenga yeeyogerera. Kampu ya Eddie Kenzo yabuddeyo neeyogera. Kampu ya Bafana tenakuva. Bafana yenga ye CEO. Soka tugende kyekigenda mu maaso waggulu awo kwalo federation mu nsonga z'okwewola ssente. Federation ya designingibwa kulwanyisa NUP in the first place. Ya designingibwa. Okay. Era kyova nti no omu ku bantu abagikulira President wa Nigine waaba asubmittinga example atera kukozesa nyuza President Kyagulanyi. Nkufuna. Takozesa za Bebe Cool, takozesa za ani? Za Cameron. Akozesa za ani? Bobi Wine. Okay. Nagamba, onagamba simanyi government mbi yazimba nyumba, yakola biki, okitegeera. Akulaga nti nno. Akatiba kega mission ye jalina okutukiriza nga yo omuntu. Tugende maaso. Ono munsi buli muntu wa ddembe okugaggawala, okwavuwala, wa ddembe okukola buli kimu ky'ayagala. Nkufuna. As long as tukola ki? Tosse muntu. President wa Nigina nga ye ayinamu ebyana n'abaana. Federation. The federation mulimu abantu bangi bata saving, abafunye ssente mu federation mwennyini. Ngata saving. On record ngata saving. Nenga akasente kajja yafuna. Naye kati engeri gye bamupinze nnyo basobola obicreatinga because system esookubeera rigid. Ngata system yangu. Mulimu omuntu yakafuna recently million $50,000 emyezi 3. Emyezi 2. Nga tatereka nga wadde n'ekimu because ayina eddoboozi eddene. Muyimbi ki asasula omusolo? Tubalenga bategese ebivvuluce. Ekigwa omusolo gwa buli nnaku. Obulenga onokera ku makino otunya soda kuvaako omusolo. Naye simunya buli lunaku. Simunya buli lunaku. Airtime gwokozesa avaako omusolo. Mobile money gyokozesa ovaako omusolo. Data buli munnayuganda abikola ebyo. Ensi yonna. Kati nganze mpa peyi bamuwa. Simanyi sikakasa. So Uganda nsi yaffe naye abagezi basinza ogifunamu. Okay. Batufuula nti tulinga nga abatakola. Nkufuna. Ninga tugezaako okukola. Ninga tufuna mukisa nga gufaanana bo. Okay. Otegeera. Ate federation yeeyo nga yo yandibadde ne ideas ennungi ennyo. Terina. Eteekawo jam session. Si ekizibu kya industry. Corporate ejja. Jam session owedda abayimbi bayimbiranga bafaani. Bano beeyimbira. Ku National Theatre wali. National Theatre jam session yali lwangi nnyo. Bano beeyimbira omala nga bagenda mu hoteri zaabwe nga beegatta. That is it. Otandise ebya Bafana. Mazima. Bafana byagambe bye mazima. Nze naliko ku federation yawo. Nga ntudde ndya mmere. Neziyita abayimbi 2. Omu
mukazi alina pini mu nnyindo omulala mweru bonna bakazi baweyita nebagamba ati gyasuze wagundi alera agenda kusola nakana akola ako tekamanyi kukola kino tekamanyi kuyimba luyimba lw'eggwanga nebibogera nga bali mu bage y'abayimbi. Yes, bibeerayo asulwe mu ruumu ero nadda mu ruumu eri bibeerayo. bakuba katamba. That is reality. Kati Bafana bino byayogedde about because babaddeyo naye ng'alina naye ruumu nkufuna jasobola okugenda munaasulamu naye baamuwa ruumu ng'alina ne ruumu jasobola okugenda munaasulamu. nkufuna. That's the reality. Okay. Just zisinga okunnuma nti abantu beerabira nnyo wagye bavudde. Lwaki oyogera otyo? Nti wali obaddeko omunaku n'osanga munaku munno obwongo bulina okudrive nga bukuzzeeyo mu mbeera eri gye wali. Okay. Oli baddemu. Kyewunyisa okuba nti pulezidenti wa Niigiina tasobola kujjukira abaana be yalwananga nabo kusaba badde bazanye ennyimba ze. Bafuna y'omu ku bo nga banyina okujja ku stage babagana okuyimba because tebaali bantu ensi erina bamanya temulimu abantu tekikinaga nti mulimu nze omuntu akubira essimu nagamba numuddira mulimu omuntu asobola okusanga n'ennyimirya netwogera mulimu agamba nagamba kyeyagamba zima leero sinnalya ng'olina omuwa because mulimu akugamba n'otamuwa. Yes, nga tolina history naye okuyamba kabuntu ko nkufuna naye omuntu omwerabiza aba mubi. Okay. Era omuntu atajjukira bwe gy'avudde aba n'omutima omubi. nkufuna. Bafana ayinza okuba ng'alina ensobi ze ng'omuntu naye waliwo kali ke bantu ke bagamba twatoba ffenna mulina okukajula oga nti mani Bafana sooka ojje buzibu ki lwaki ensimu zange ozikwasa abantu ekyo kyangu nnyo Bafana munange mbeera bize. Kale Bafana obadde oyagala ki? Njagala milioni 50 naye nina 7 milioni 2 Bafana tukuwaana ko waliwo n'abafuna ssente abatasevinga ne Bafana naye akimanyi oyo abafuna ssente bagamba nga bo balina kusirika busirisi. nkufuna okitegeera. So naye nenzijukiramu nti si buli muntu nti nno asobola okujjukira wa gye yava. Abantu batandika okutuula n'abalangira balowooza nnyo nti nabo balangira. Kiba tekisoboka. Just tukyeteekamu mu bwongo mbu nange ndi nabo. Blood omuntu atandika okutuula n'abalangira essaawa eyo eraba nga naye mulangira alowooza nti naye mulangira otyo naye ensi ekuwa chance n'ofuuka omulangira by then nolowooza nti naawe oli mulangira but time wetuukawo esobola okukyuka noddayo mu nnomu sensi ze entuufu mu mbeera ze entuufu. Ebintu bisobola okukyuka. Kitegeera bakiwemu akadde era ali waggulu seba tayaliko waggulu awo nga buli eruguudo luva Kampala alinako ennyumba Abdulmulas yaliko awo waggulu ngenda kusiba faamu ngayingiza empya n'enkadde naye empya n'enkadde ezo zamwerabiza nti no Katonda yagaba buli kimu n'akola effujjiro lyonna lyako nga Katonda amulaba n'atukesha n'amuzza mu moment gy'ayagala abeeremu n'amuzza. Okitegeera. So bino ebintu byonna byonna Katonda akugezesa alabe nti wekuwa obuyinza okuwa ssente oyinza kukola ki ozifuna kati kalayo entofu yeeyo kati zibeera nazo within short period of time ajja zitwala odde ku nnomu sensi nga tukyali muntu asobola kukuwa amazzi nga naye mukolimidde omusajja sikolima twogera mazima ate eddoboozi ly'abantu ye Katonda tebakulimba kino nti omuntu osiga ekibi ojja kungulamu kirungi. It can never happen. Kituufu ekyo. Ate bakulimba nti kino nti oli azamanya entulo z'omuntu osobola gaggawala. It can never happen. Kitegeera. Waliwo ensonga essaawa nze takatula waliwo omuntu afudde emulago. Ekituufu. Ne President Museveni mulamu. Waliwo n'azaaliddwa. Waliwo ensonga lwaki. Waliwo gwe batwala kati. Waliwo gwe baggyemu kati. Ne gwe baggyemu kati. Ng'olubuto lwatuggyeemu. Ne President Museveni mulamu. Waliwo badde kano yeebuuza nze niwakyukakyuka. Ngonna lwaki ogenzebwa President Museveni? Mu byaddala batugenda mu reality y'omu ku bantu gwe basinga obutaagala. Okusinza ku bibaddewo mu kalulu. Okay. Bino byange, research wange. Nongera okubategeeza ebigambo bino si bya management bya era njagala
otandika okukola disclaimer okiteeke mu video zo gundi etandika video nga gundi eweddeko ogambe ebigambo byonna ebyogedde mu video eno bya muntu gwe bayita gundi ne gundi abadde mu industry ebbanga weeriti ne weeriti yabyogedde nkubi nina gwe nsindikidde message ono kyali wange akola graphics nga mugamba era audio negamba nkolera disclaimer olaba byazeemu disclaimer ate omuntu gwe hostinga mu disclaimer alina okubeeramu ti disclaimer yeno n'ekifaananyi kibiri ebigambo byogeddwa byonna bya muntu ono nanyi ekifaananyi kino nze host wa show omulimu gwange kubuuza bibuuzo bakole ki bawulire babiddemu so President Museveni baba ng'akyali mulamu nzira nebuuza bwanga buli ddakiika waliwo akawuka akafa akazaalibwa nga buli ddakiika waliwo ekinyonyi ekifa nga buli ddakiika waliwo ekimera ekifa nga buli ddakiika waliwo omuntu afa lwaki Katonda akyawadde President Museveni omukka ogw'okusa era nenziramu neddamu neŋŋamba nti alina fuse ejjako buli muntu yenna alina amaanyi g'okusa akaseera ke tekannatuuka yamanyi ensonga ze neŋŋamba bino byonna mbirekedde Katonda siwana lutalo nsukkulumako ndulekera Katonda mugamba Katonda gwamanyi so mulimu abantu olina okukkiriza ogamba nti omanyi ono kyali wange nvudde naye wala kamuwulirize because mulimu ebizibu ebimu byandibadde bisaana okugonjoolwa nga tebina bakola ki kugenda wala nze kama kwogera gwolaba nze ndabidde ennaku nnyingi nnyo mu ndongo era mu ndongo kwe kwava n'okwavuulawo kange okusingira ddala n'okubeera n'amabanja nina amabanja mangi sivangayo muntu gandi nina amabanja bwe gati waliwo omukazi gwayita Silivia ali Canada yammangi waliwo omuntu gwe nawe emmotoka n'agibba bino byonna ebyo bindaga nti today you can be on top, the next day osobola obutabeera just abantu balina okubeera abantu balamu ti Katonda banga akuwaddemu chance na goli mu driving seat manyi ne bwotwala basooka okudda mu driving seat naawe nodda emabega that is the reality kyekino ekiri example gyeringa gyowa yeya Bobi Wine Chameleone yes tebali ku page y'emu naye waliwo ekiri ekigamba mbu twatoba ffenna ekigwewo ono wadde tetukolagana nange kiba kinkwatako ak'omuntu kalina okujja olaba empologoma nkambwe naye waliwo ak'omuntu nawe wekajjira nesanga engabi ento negikuuma nekula negirya ng'ekuze so mulimu entalo ezimu ezinyuma okulwana ng'omaze kufuna maanyi naye yensi yaffe gye tulimu abafaanana just ziza bafana nemugamba kintu kimu kyokka kyokka nti federation agyesonyiwa tadda mugendayo omulimu gwayo omukulu gwe kutunda music industry eri mikono gya gavumenti yagukoze era n'emirimu n'okuyiba kugenda kuggwamu ssente nga ekuwedde ku nnyanja kugenda kuggwamu ssente nga ekuwedde mu Pamba kugenda kuggwamu ssente nga ekuwedde mu vanira okuyiba kugenda kuggwamu ssente but kukunoonya solution endala nga bukyali nga kirina kubeera too late bwayombesa ye yafunye obukadde bwe weyeekwata kati ne bafuna naye nnyo okunoonya amagezi afune weyeekwata nga bukyali because newanayomba atya oli omutima gwe gulinga nga bw'ofumba ekyuma kisaanuuka ate nejjinja lisaanuuka omutima gwe sisobola gudescribinga because kwanga ofumba ne plastic oyo asaanuuka omutima gwe nkugambe ki ola ejjinja litasaanuuka nga lyo lisaanuuka gwe mutima gwoyo pulezidenti wa Ningina n'obwongo bwe tebujjukira butwala kintu kiri current kati omuntu atajjukira atalina muntu ono nvudde naye wala kantaaseko ku ntalo ezimu njogere naye mu meeting atasobola kwekuba mu kifuba kugamba bafana jangu kankunoonye
oyo muntu mugenda mpola bafana badali nakikwata ati afuna addembe okikwata engeri gyakikutte because kiruma otyo kiruma okuba nti omuntu akumanyi mutobye naye naye ngaakutwala nga atalina makulu nkufuna ba artist bona balina ego kuba naabwe artist aba amanyi nti naamanyi otyo artist aba amanyi nti bamumanyi nze kyova nagamba nze ngenda ku mukolo setuuza maaso kuŋŋa temunaivaawo minisita atuule tuula eri gye batajja kugamba vaawo era bwe nsanga omuntu nalaga nti tamumanyi sikwe meya Jacob ne mwana siba omusipi ne muwamu oli gw'osanga ng'akumanyi naye ng'ayagala kukolako fujjo kwakana kakkana twadde ne Lwamiti nga tuli mu mmotoka Lwamiti yadde ali ku ssimu ng'avuga mu benzi ye ne tusanga benzi ya Lwamiti obuwawa bujjawa simanyi omwana akuba akawowo ate ebeera nnyonjo emmetuka egina akasooka okulaba ennyonjo alina engato za mirundi 2 nga tezitambula wabweru naye nga tezirinnya mu mmotoka ekikona kiyize oyinza muggula emmotoka ngenda kubeera n'engato za mirundi 2 ez'omu mmotoka n'ezewabweru tuddeyo ku mulamwa neewunyiza oli omusajja mwasaze Lwamiti alina engato za mirundi 4 zatambuliddemu wabweru azikuba naziteeka mu kave naziteeka mu buutu naziteeka emabega wano w'emmotoka wano mu maaso n'ateekamu ezivuga watuuka ng'agenda kufuga azijjayo ziri n'ayambala olugezigezi luli ku mwana oli naye weyatuuse wali amanye sita omusirikale n'amuyimiza n'agamba ovuga ng'oli ku ssimu n'agamba ndi ku international call ndi ku ssimu ya buvunaanyizibwa mugamba wadde oli ku firimu ya buvunaanyizibwa paakinga wali Lwamiti nayinsisinga n'awanyisa ebigambo n'omusirikale zinekola bukase ekyebiri nekivunga wendi nenkiwa omusirikale mugamba taata tusonyiwe gamba munayiga okwogera netutambula netugenda mugamba Lwamiti obulamu bw'ensi akantu kabaamu tayimu olina okukeera mu makyo gange omanyi wano wadde ndi w'amaanyi naye wano kanzikirize nkite nze recently nno nali nvuga awo wenava wuwo okushootinga oba twatuulawa nasanga jaamu awo ku gundi saakunyumiza nakunyumiza ekikyaki bagiyita batya eryangu okkirira okutuuka ku palisi awo ku prayer palace kati naye nga jaamu mungi kyesaamanya nti nno waliwo akabenje maaso kati nensalawo nokuba ku prayer palace nyange nga teko wali omusirikale omukazi nanyimiriza nangamba paakinga wano nampa omusajja nga muzeyi mbadde nsaba kunsonga naye mbadde mwangu ate nga wendaga wali sensitive nina okubeerawo nagamba anedda tugera ku poliisi nga kwetondedde yes nkoze ensobi naye nsonyiwa gayi nagaana nemugamba ndaba wano beeramu tugende gyeŋŋenda kuba gyeŋŋenda ekinjagaza then nkomewo ku poliisi nagaa tolina gyolaga nali nvuga ati nakwata giya nagiteeka mu stop omulundi gumu nga nvuga ekyo mateeka tekikkirizibwa eyinza n'okkuba gundi mateeka tekikkirizibwa nemugamba watya nga emmotoka yange ogyonoona omusango gwenkoze kyogamba gwa miliyoni oba 5 oba 10 zikola gundi eno tonyumiza nakwata firibi nafuuwa poliisi nejja nezingako emmotoka yonna ne banzijjamu ne bankwata omanyi omubbi ne bankwata ng'omubbi akoze omusango gwa nno ogumu omanyi omuntu okukola omusango oba nkugambe ntya okero yani bakututte ng'okero bamukutte bulungi okero oyo mutemu bamukutte bulungi banzija mu mmotoka ne bantwala nga oba kiki netuyingira ng'omutujju n'agenda ng'ayogera natwatuka nga yansomedde emisango 10 gy'okoze sirina driving permit wale toyina sirina musolo gw'okukuba naye nga ngulina nagusasula ne saagiteekako lisiiti saagi plug naye nga ku simu ogulina simu ngulina naye ensonga zange lwaki saaguteekako because mulimu abantu abamu munaye nga omusolo ngulina nakifuula kati ekyo kati ndaba nga oyagala kunkuba lisiiti nga ngujja mugamba gugudu n'ateekako resisting arrest yagwira bingi assaulting officer
Ngiro kulanda omusajja ono ngezezaako kwetunda okubeera omuntu akisusiza nnyo nenkwata essimu yange nga nenkubira omuntu omu nakubira polisi nga mumuleke atwala polisi najja nagamba nja kumuleka agende musango mugijjeeko kati nenkasanga nti nadde nkuwa kyebiri kyange nokigandika siru ensi yaffe tukola ensobi nakwetondedde kyenakakola mu parking yawo naye kati kanjitwalire eddala owulire kakikuluma ate olage nti no wadde oli musirikale waliwo abantu ate bakusingako oyo alina enjawulo n'owa boodi yatukwata waboda ki waliwo omusirikale yatukwata awo mu kibuga nga tuli nejingo ku boda babiri ne tumunyonnyola ne tugaa tuli bamawulire tulina we tulaga n'agamba lwaki mutudde babiri ne tumunyonnyola ensonga lwaki tutudde babiri ne bakwata piki ne bagiteeka kabangali omuliro ne tumugamba naye tukunnyonnyodde n'awalaza empaka naffe ne tugamba owaayo katukoleseeko ku busimusimu bwaffe bwe tulina obutono piki ne bagita bamala okugita ate bano aba break down nga beekalakaasa baagala kwata oyo mataayi mu lwaki yeesiimuza ku break down yaabwe nenga nga tugenda kukuba bakubi kyokka tumaliriza bali bamuwa ekyebiri bakimuwa bali bakimuwa n'agaana kati bamala omugamba baleke ate ng'agamba mukimpi netugamba tomuwa wadde 10 kati ensi yaffe mubamu wogonda omuntu atanakolooza nti noki oli kataala so bafana wange oyo musajja mulungi nnyo by the way mu bayimbi abateerabira yemu ku bo ate bafana nga ye I think yomu ku bantu abaliriyo nganze semufunanko obuzibu nabufunamuko mali ntegese street jam kuba ne verbal communication omuyimbi naga Jacobo promoting aja focus bona unetagira nja kuberawo by then Roger yali amuyina na manager we Intima street jam awo ambiance nga bakagikola ndeka ko bafana kati Roger nakubese botimbo kyo muyimbi wanga simukuwadde embuza nyo nze manager bafana mugamba gwe manager bafana twagala sente mukasizina najja kujja koleki ayimbe yege bigambo bingi nyo Roger yacho vande manager abamu basikire mugati lwakola lero nyina ku bantu nina konjezo jja kwera na muyimbi oyo because abayimbi bali evil era wana ne unyo yo mukazi oyo bamutani oyo Fab Fab oyo wa Kenzo oyo wa president wa Nigi nenga Fab gubali bagobyeko musoza bunamba president wa Nigi na mugoba ko na mugama murogo era amwagala murogo era amubba firi tubisirikirira kwafa tumumanyi wabavuddeko ngati ayine bizibu bimusumbuwa asokutema kekigambo kyonna nekati Fab abamanyi Fab ndogamba Fab taswa kikoleje Fab taswa kubba tubandeke bampo basirike dobozi ya Fab nganjogera ko ngani banne Fab ngabwiza mwe gali ngamba Fab ono gubagwa ku big talent no mulogo ayinzo tukugera ebigambo bino kale beta ino wabyogera simunenya kwanga beto liye tata we mama ye kojjawe ye buli kimu ye bugaggabwe osigera ndi beta ye wabyogera simunenya because oli ali mu nkwazo oli nate yagambye basiba kusibani mwabogerera Kenzo blood amateeko galaba gali fani omusajja bamukutte kusini nga sabaana aba bana na imya masugo muna mugamba simutanga sibatanga ko misango sijimanyi na mwaka chai ne kasoda na atula nga yewuba wati achirinzi amateeka gali fani omusajja yakabasanya omuvubuka na muli ebisiyaga nadda masogo omusijja mugomla muzamba mama nekijagalo kugamba eno face yange n'ebitundu byeno wansi si byange oyinjaga kumanya muntu yakote video eyo wacha kutaddeko face yange so better nga ye manyi sijja kwogera bingi ku better kubanga naye mumanyi
n'omuntu gwawuliza yali akedeko makya namukolako ensobi ezitali emu tali bbiri tali ki noka beta y'ekyenjawulo nti kiriwo nti mukiga ate abakiga balina endowooza eyaabwe nkubuulira sisosola mawanga era sirisosola mawanga balina endowooza eyaabwe etategerekeka musuuzi oyo yali akedeko ku makya nakolako ekintu beta nakitugamba tubisiriikiranga ffe era tubyogeranga sigumu sebiri sesatu sena naye waavaayo nadife mumani kati kakubulemu ekintu kimu wadde oyagala nnyo omuntu naye olaba nga omuntu ng'alwana n'omuntu gera abaddeko naye nga bali wabiri we bati obanga wali omusanzeko naye osirikanga n'okireka buli olutalo oluvaanamu nonga ntomanyi gundi oli namusanga n'ono kati balwana kansirike nkirabe bulabi nkufuna mu byaddala bafana ne musuuze balina history yaabwe nga nebbera tonakuluza kubeera ki manija wani mubamwe binoga nti ekyo sijja kiyingira mukankireke wakyo osindikeyo ono simanye CEO yani ono ayogere nenewunya ne sewa ate sewa omwewunya lwaki sewa wemwewunza wano weva mu big talent ne New York n'avaamu bakolako oluyimba ne Kenzo bakolako oluyimba anti nga sewa ne Kenzo bakolako oluyimba weeruli bakolako oluyimba oluyimba nga lugamba nga lwogera ebintu oyo gwali naye byakola naye namwewunyiza nga mulaba ng'ayogera naye nga anyway abantu ku ssente omukono gusobola okukola ki bikyuka okuddawo but all in all byonna byetuyina teswagera naye mu ntaana tebakulimba baneemukolima teswagera naye mu ntaana gwetwalanga ekikukolebwa nekyoba omanya nti buli kigambo ekifuluma mu bulamu munsi mu kamwa k'omuntu tekikomaawo kirina wekiraga ekyo kituufu okujja nga tuli mukkiriza singa twali tugamba nti buli muntu alina ssente nnyingi nnyo yabeera ku nsi ebbanga ddene naye olona balina ssente bafa maidiya abantu gwe mukisa gwe ogw'oku nsi gwe mukisa gwange ogw'oku nsi bwefuna butakkanya naye mulimu abantu abamu nga bwofuna butakkanya naye okireka naye omuntu gw'owangadde naye ofubanga nnyo okuzzaawo notakamulaba bulabi noga kati tuzizaawo mukwano gwaffe tulinaawo naye nolimitinga that is it sinziira buli sayidi gyeyayogedde tusookere ku kigambo ku bigambo bya Bafana Bafana yataddemukko ekyomunyarwanda bw'omunyarwanda oyo embomboze ali mu nsi yaffe atumanyiira tugenda muzza ewaabwe oba si kyo ngenda mukuba pepa ku mutwe tutandikire ku ekyo kimu kyabadde kibi it was not called for omanyi omuntu ng'anyiize asobola okwatula ekintu kyonna kyatategeeza ate nammwe gubasinga baani mwe bannamawulire babuloga tutya nti waliwo olina okuseesenga nti n'omuntu ono katali mu sensize zaakwogera nenkola ntya nga omanyi tugamba tujja gikola ng'oze mu sensize z'okwogera mu kunyiiga omuntu asobola okwogera statement zonna ez'ekisiru sisuubira nti no Bafana ebigambo byonna byeyayogedde waddamu n'abiraba asobola okubeera proud nabyo sisuubira nkufuna mulimu ebintu byojja okukeerama kyokwogera obyogere byatule bibi naye time wetuuka ogabe kati ekintu kinakiko kyaki kitegera kamwa kabi kasa siroganga oyo yeggwe kamwa kabi olina okukakontrolinga ekigambo munyarwanda bangi nnyo bakikozeseza ku pulezidenti wa Ningina si Bafana yekka bangi bakikozeseza n'abantu abamu big talent abamu nga bafunye naye obutakkaanya bakikozesa ate omunyarwanda munnayuganda yazaalibwa wano we Masaka akulidde wano kitegeeza waawano olaba omuntu asobola okuva wano n'agenda mu Amerika n'abamuwa obutuuze n'afuuka omumerika kitegeera ayinza okuba nga anyway nze kyesitakkirizamu mu bulamu bwange ekwata omuntu omusosola wa gy'ava
because kyekimu ku bintu ebyali bintu sekune manya engeri gye birumamu ekyalingamu Jontana wanaakera amaki n'agwa ku vidiyo eyatatayo ng'akozesa okususula amawanga n'abeera proud. Nze saagala pulezidenti wa Nigeria on record simwagala era siinayo ka chance kugaa nti nditiira ku makya ne ntuula naye nganze entamu gye wali ofumbyemu tekiba kitamutamu ndabanga nze nkyawa omuntu naddala omuntu bwe mba nga nali mukoddeko ebirungi nankola ekibi mu bulamu bwe otunamu tolowoozaayo muliddamu sisuubira nganze ne muddamu ne mukolagana nganze mpozi you never know, never say never, that is it, but you never know, but nganze Allah yasinga omanyi nganze sisuubira nsaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nyambe kireme kubeerawo nganze okuddamu okolagana naye yes nganze antangire olunaku olwo luleme kubeerawo luleme kutuukawo luleme kujjawo because mu bantu besitagala kuddamu ku meeting bulamu bwange y'omusajja oyo otyo mulungi nnyo ng'omulabidde mu distance era osobola omuwolereza osobola omudefendinga osobola nti bannaye talina musango naye olunaku olikera ku makya mubeera kumpi wa ojja kutegeera yaani omutuufu kala zikyuka tosobola mutegeera nga mwavu tosobola kumutegeera mpeesa ze nga mwavu tosobola mutegeera nga talina buyinza naye muwa obuyinza ojja omutegeera yaani muwe ssente ojja omutegeera yaani so nze nsaba nnyo bafana nti olulimi luno alulimiting $6,500 bw'ayagala temulete okuwemuka because sente zikolebwa muntu era sente zikolebwa leero zirina enkya tojja kwangula nga tozirina nze nsaba busabi akikulinga down akireke tugenda ku talent kuba yakyogeddeko naga tamanyi na kuyimba nemuyimbiramu awo ku nnyimba za Kenzo naga bikyo byoyimba naga ye tasuubirayo nasanga busanze mwana w'embu yeegomba okubeera nga Kenzo ayimba nga Kenzo kuba n'omwana tasobola kuba talent gy'alina esinga ne ya Bafana alina talent but Musuuza yategeera omuzannyo gwe bayita art n'otabanga tolina talent osobola okusurvivinga essaawa zino AI eyimba essimu tekinologi ayimba nyinza okuga nti tekinologi alina talent okusinga omuntu wa bulijjo osegeera ennyimba zefuluma buli lunaku zisukka mu 1,000 nga zikolebwa kompyuta nga n'omuntu taliiyo osegeera kati oba nga kompyuta esobola okuleeta artist naaba nga taliiyo nabeera professional n'ayimba ng'ennyonza yetulaga ebigera kubeera si byangu n'akatale k'okuyimba kagera kugiramu abantu abatamanyi kuyimba bangi yes Kenzo nga ye yali bubi nnyo mu kuyimba nesaza katakyali bubi mu kuyimba but ekimuggyako nti aliftinze bendera ya Uganda okusinga abo abalina talent. That is reality. Nyinza okuba nga simwagala naga mazima so akera makyagana gogera nkufuna aliftinze music industry ne bendera ya Uganda okusinga abo abalina talent. Segera yategera nti obunafu simanyi kuyimba simba nga nnyonza but no kusurvivinga mu industry muno vuko wakabi mbero wakabi singeko n'abo abalina talent kiyakola nkufuna kalo nabera kusaidie n'akikuba n'akiyitawo n'akikola n'awaguza kati ali mu kukungula ebyo byasiga ogamba nti omuntu alina talent nti zina talent nkuba ebivuga okuba ekivuga si ekifuula omuntu nti olina talent oba oli muyimbi anti mbu omuyimbi alina okuba omuyimbi tumujjukira biki byakoledde industry tumujjukira nti no gwe akuba nnyo engoma gwe akusuna nnyo gita gwe nedda wali omanyi piano biki byokoze ebitunze erinnya lyo kyoba akamiro tetwogera ku bwa producer w'embu wakabi yumu ku basajja basooka okuleeta Fruit Loops mwana mu Uganda yagibbeeyo Kenya n'agiyingiza mu Uganda. Producer, songwriter, artist, sound engineer,
byonna kamiliyoni 2 ne tufukasinze ku kimu kuyimba otyo kitegeera nti ebintu by'okoze ng'olina talent bebikufuula nti oli legend nkufuna oba oli icon tetujja kera makya tukuwa ekitiibwa nga tetulaba kiki kyokoledde industry noonoolekaana ote nti olina talent bakubuuza BET ekumanyi mbwe yagulangule kale newegula nawegula Bafana naye agule anti mbuzaagwo ani yagadde BET yagwa anti nze kugamba Bafana byayogedde wetugenda mu reality mu nsi yonna awadi ziri 4 ez'amaanyi sijja zigamba zigogolingeko oli munnamawulire BET eri mu awards ezo Diamond Platinum alina awards azifunye netafunako BET eri ekimuluma era akikolera okufuna BET bwanga BET yagulangule baredi andiwizo tebalina ssente kugigula baaliko nga ssente baali bazirina waki tebagigula simanyi tetuganye oyo muntu oyinza okuba omusinga talent naye nga akusinga okubala nkufana noonoba ofootya amateeka ga Uganda gagamba President Museveni president agenda okulayira either you like it or you don't like it oba yayitawo atya oba yabba akalulu gwamanyi amateeka gagamba ye president agenda kukola ki okutufuga kubanga akola ebyokulonda yalangirira muli atayinza okuba nga yabba akalulu nga tukimanyi nti bamulonda naye amateeka gamba ki tetujja kera amateeka mu history bunange bona abajjukira Museveni bajja mujjukira nga president wa Uganda because awandise erinnya ku Uganda gotya okukola ekintu kyo kyowandeyagala okukola erinnya lisigale nga lwogerwako mu bitabo by'ensi ojja kufanga ba others ojja kufanga Kamunyeera ojja kufanga omuntu eyayita mu buyise mu nsi nga tolina maaka gy'oleseemu it's always good to leave footsteps mu nsi gy'obaddemu amin tumujjukirako bibi niwe tukuze tutegedde ebirungi byamini byeyakolanga n'abaana baliddawo bajjaga nti baatugamba Museveni yali mubbi wa kalulu yakola biki walibanga akoze naddala ng'azuukuse osegera so tukize tugaane kyekyawadde akiveeko Kenzo president wa Nigeria mu history wa Uganda alijjukibwa ng'omu ku bavubuka oba ng'omu ku basajja abaakola ennyo okweta BET mu Uganda nkufuna neera Kenzo y'omu ku bayimbi be bagenda okukyawa mu history lwaki nkikuddiramu president wa Nigeria y'omu ku bayimbi ebagenda okukyawa mu history okuyimba Bafana wuyo seyaze kati Gravity Omutujju naye agenda kujja Gravity nga mwamukwano ku Kenzo agenda kujja wekiweemu obudde nabe nesaha awera abo nabaveeko Gravity wanaava waliwo omukazi ajja oyo wanaava nga n'omulala ajja obulina obusungu babusindika mu bantu obulina obusungu babusindika ba upcoming babusindika bayimbi bannaabwe y'omu ku bayimbi bagenda okukyawa mu music industry ya Uganda saa Allah atuwa obulamu tukirabeko wekiweemu obudde just give it time yinza okuba myaka 5 myaka 10 myaka 20 ne mu byafaayo akoze nnyo okubeera mu byafaayo bya Uganda yagera mu kukola ennyo erinnya ligenda kusiimulwawo ebibi mu byafaayo bya Uganda nkufuna kiweemu obudde ojja kiraba story batikiwa yinza okuba nga nfudde yinza okuba nga tuliwo abalibeerawo eno video eribeera ku YouTube mirembe amiina ojjako internet ng'evuddewo ate tagenda kuvaawo kati egenda kubanga eyongera kukola ki kubeerawo okitegeera y'omu ku bayimbi bagenda okusinga okukyawa Kadongo Kamu yakulaze yatandise dda omukyawa bama ebituli tuvuddeyo balaga mafini bajja bazze tunaaveeyo ojja kulaba binegera bigira omwomu kati gweteebereza omuntu nga cameraman kikyakola mu federation y'abayimbi nga waliwo sako y'abakwasi ba firimu n'abakwasi b'ennyimba kiri nayo oba kamera ng'ali mu sako y'abayimbi kyagala okuŋŋamba nti mu bayimbi abali mu Uganda teriyo muyimbi asobola okukola research and bikoze bitabeta byakola waki yali
protecting the gains. Otyo. But end of the day, when you're protecting the gains, one day, the truth will always come out. Nkufana. Yeah, man. Omukulu Bafana nina gye nayise nga bagamba byonna yali bikoze yayogedde bulungi naye ate notuwemula yatuwemudde. Yawemudde ki? Tewabewulidde. Yawemudde ki? Sijja kubyogera. Kigeza teyawemudde. Byogedde mbu olinga gano olinga biki? Nagambye nti Bafana muntu baina omuyimbi muntu anyiga avaako waya. Ene ngantu siroganga akamwe kakola ki? Kekamusa. Yes, yayogedde bubi. Siwagira nange sina video ngavuma muntu olinga kino. Sijina. Era siwagira muntu asobola kukwata video ne recording nga awe mwebanga avuma. That's not a Uganda gye twagala. Otyo? Twagala nnyo Uganda y'emirembe. Uganda erimu Basseruganda. Ekizibu kikwata ku wange kikwatako naye muneiba wange. Si Uganda yokuba nti nze kaze kayina okubeera na ssere gutoyina kuba nga oyina. Nti oba gutogwana. Uganda yaabo bapulezidenti banningi nagye baagala. Uganda gye twagala naalya n'olyalya. Emmere egenda. Si ggwe keka kujjuza akawunti yo nga eriko ssente enkero zizukuzinga olinga oganda zijja kugulira obulamu nga Allah subhanahu wa ta'ala akuyisa. So mu bigambo bya Bafana byayogedde tunaye kitini nti adanyize. Temukunyiga obusungu bwe bwamwereza kukola ebyo yakoze. Era nkiwajja bejjusa within a short period of time. Katulinde. Ngaze mu normal sense ye obusungu bumweddeko ajja bejjusa. Watambulako mu lugendo lwo mulimu Eddie Kenzo. Ne Bafana mwali. Anti bonamba manyi. Anti ngamba. Kyenjagala okuleeta. Bafana yayogeddeko ku kya kolabo. N'agamba okumanya tamanyi kuyimba. Ebyo byagamba byagenda ebweru atuweyo kolabo y'omuyimbi omungali international. Kozi ng'agenda kukwata ssente ze bamuwadde za federation agenda agulengule. Ekitegeeza eyo gyagenda afuna baapo kamingi bakola nabo kolabo. Kituufu kuba waliyo mu big talent. Kati kankubulemu ekintu kimu. Ba artist ab'amaanyi balina record label ne management zaabwe. Otyo? Kankwekeza pya Diamond Platinum. Yagula kolabo ya Davido. Esente bwenzigamba. Eya number 1. Kitegeera. Esente bwenzigamba zali sente nyingi. Otyo? Naye ekyewuunyisa nti President wa Nigi no abantu no bakoze ku kolabo nabo wadde bapkaning be bamusaba. Si abasaba. Nkufana. Be bamusaba akole nabo kolabo. Otyo? Nti okola kolabo ne international artist. Okola donki wanka mungi. Kakubulemu kino. Babitu si bakola olulima ne Darasa. Kenzo n'alugano okufuluma. Lwaki? Bino tebimanyi. Nze mbigamba. Kenzo n'alutuulira. Nga tayagala lufuluma. Nga tayagala babitusi bagende East Africa. N'alutuulira. Era bimu ku bintu ebyaleeta babitusi okawukana ne Kenzo. Wano ku Facebook balaga nti basanyufu ne backdoor banyiivu. Nkufuna. Segere. Kyova ne manager babitusi akuba nnyo federation. Olwali nenge kisinga omuluma kwe nti baatekamu ssente za ne bagenda e Tanzania ku ssente ezaabwe batuko kulimba ne bakola kolabo ngerimu abantu aba babitusi ye ne gundi ne President wa Nigina n'agikwata bulungi nnyo kubanga yalina connection n'oli Darasa n'alukwata oluyimba n'alutereka awo byagirako embaga ya Rema ng'ekibavunaanya bo genda kuyimbira kaani Rema kolabo n'agikola ki n'agigana ago mazima tiri muntu agamanyi nze kagamanyi babitusi era bajja gegaana nga bagogedde ensi gategedde nati zoganya ebintu bakantu ogana nti biri naye gwe byaguli ndadde nga byali abantu baganze mubi kulira twamukubira esimu isi yawulira simu yagwe ndadde yayogera ng'alaga kalizo kanji naganze mubi twali ffe nati yagamba ko mbugwe mubi yagamba lwaki wayogedde
lwaki nadidde endala zange nenzimuteekamu kampu yalowoozezza mbu naye abalwana so kolabo bwetyo nefa kambu etyo neefa Darasa yalina oluyimba muziki by then nga lwakabiri ku East Africa. Darasa nasaba president wa Nigina kolabo namugamba ngenda tukole kolabo nena abatabani bange nga olave bali bachali we bali nana bani n'abatabani bange babayita babitusi bachali bange balungi bayimba bulungi nnyo bayimba ne debeni bayimba ne akira okufuna ku muziki wa Darasa nga mulungi atukole bagera mu studio bakola oluyimba omuyayi n'akwata oluyimba nalugana okufuluma nga babitusi kolabo gye batusinziddeko kutunako East Africa nga bamanyi lwaki lyegenda kuwaguza. Yes. Awo kwawukana Harmonizer yajja nga yeenoonyezaani president wa Nigina si yamunoonya era obuzibu bwa Diamond Platinum bwe yafuna Harmonizer I think bwava ne ku Kenzo oyo because Diamond talinayo oluyimba lwa hitinga global nga lwa Kenzo gogega amazima era Diamond ku bintu ebimu akuteekako plastic omuntu gwatasinga obutaagala mbayimbi ye president wa Nigina nkufuna era weyalaba nga oli akwasaganye n'ono ng'ate competitor mu East Africa obuzibu ne bujja waawo nkulaga bazze nga akola nabo kolabo omanyi nakula bulala simwagala naye ekirungi okyogera ekirungi nkyogera n'ekibi nojja n'okyogera n'ekibi nenja nenkyogera abantu bonna baakoze nabo kolabo talina gwe era agendeko namugamba munnange mbadde nsaba nkole naye kolabo be bamusaba kolabo because emyaka 5 emabega yali omu ku ssuubi ly'abayimbi ba East Africa bagenda okubeera nga abakabi ate kati essuubi ne livaawo yadda mu bakazi bayida bati naye tomunenya nti yakubira hiiti eyo eya Sitaros yagezaako breakinga chains agende Africa ne Africa ena politics music politics Africa erimu record label zirina ssente Africa ena ba artist abalina ssente ng'atambula n'obukadde bubiri mu private jet ye Africa erimu ba artist okuva e Nigeria nga balina abagagga emabega president wa Nigina abakubanga ssente zalina kati yaziyina wali trust me this and badde muyimbi wa tabu mu Africa naye obuzibu buli nti essente zera afunanga mu kuluyimba Sitaros n'aziteeka ate mu music omupya gwe era akola nga kiri expensive bw'omanyi okukwata oluyimba lugenda milioni 10 ziba sente nyingi n'okwata emitwalo gye 10 egya $, n'ogiteeka mu nnyimba project nga tomanyi oba zigenda kusegeera nti international recognition y'amaanyi ate ya bbeeyi ekyo bafana kyatamanyi nti president wa Nigina yakola buli kimu okugoyinga international n'okuba recognized international naye it was too much expensive yakozesa amaanyi akozesa maanyi kivanja gamba nnyo bebe kulu nawa nayimba atya tasobola kuyitinga international omukulu beta ebigambo bye mweke nyine mwabide n'ogambo beta mbu yali teyeetagisa kujja mu ono butalo si yamwogezi wa federation anti manager wa muyimbi federation si ya federation y'abayimbi kituufu si ya manager wa muyimbi wadde mu reality ya muyimbi nga ye akyoga press conference bonna babaddeko CEO yabaddeko Wathe CEO yadde Wathe okwogera ku nsonga eyo sewa akola ngani simanyi ekyamazima simanyi kubali ku press conference namulabyeko Kalumba yabadde ayogera ku nsonga eyo because Kalumba yabadde nnyo in touch ne Bafana era Kalumba mu submission yadde mugezi nti teyalengeza teyavodde teyatuyobodde teyajjayo byama byaki bya federation Waze yagambye nti amanyi okunkubirako okitegeera naye oli yagambye wabanga awezaayo milioni 20 muwa milioni 5 okitegeera dati okuvoola nakulaga nti Bafana talina ssente tasevinga
Nenga tumanyi bulungi nnyo mulimu abantu abangi nnyo abali mu federation abafunye ssente nga tebasevingamu. Bafana yansindikidde gundi eno bakube essimu nfu ng'oli amaze okumugamba mbu takola ki talinayo ssente era waba alinayo ssente asimanya yasaddewo ssente mmeka? Million 5. Waba awezayo million eziwere 10 naye wano nalabyewo million 21. Aliwo niweewo ne video yafulumye nga ey'emabegakawo ng'era Kenzo agamba Bafana y'omu ku basinga saving. Nayita Kalumba namubuuza nkozi kati alinayo mmeka? Namugamba million 10. Olwo tukampeereza. Sinaako data ngenda kakubeereza. Just guky'oba omanya kiri kimu kyokka nti wenatuuke wali data nga bujja buzi. Mulimu abantu abalina excitement y'okukwatako million 5 n'okulaga nti nno kati alinamu kasente. Otyo? Emyaka 5 7 emeka tasobola kuga statement bwezityo. Nkufuna. Mumanya ali babayita batya bano. Mulimu abantu abamu nga how can I term it better oyo mutaming entya. Inenze sibula kunga nnumbi kati sijja mulumba nilonda kwali nnumba bajja okakasa nti manye ebyafaayo. Yabuddeyo n'agamba amaze ne Eddie Kenzo emyaka 15 era alimba means tegiwera 15 tegiwera 13 oba 12 era alina obuyinza bwonna obusobola okukola ekintu kyonna omuntu alumba Kenzo. Kenzo asirise ebbanga ddene abukole tumulinza abukole anti agenda basiba buli ekisa mulungi ennyo brand akole ekyo kyayagala okukola we are here basirise ekimala munnanga abantu bakusirika busisi bojja kuvayo n'ebinene ebisingako awo okusinga okwogera obwogezi bojja kuvayo n'ebinene ko mulimu abantu abalina ebintu ebinene nga basirise busisi nabyo. Uyo Bafana alina obujulizi bw'okwegattira ku federation bojja kuvayo n'ebinene anti mulimu kati okujja ng'omuntu wakajja jjo mu industry teri muntu wano mu Uganda asinze kwagalibwa bannamawulire nga president wa Nigiina nkikuddiramu kino teri muntu wano mu Uganda asinze kwagalibwa bannamawulire nga president wa Nigiina. Otyo mu myaka 5 president wa Nigiina avumye bannamawulire abamulera abakozeko effujjo lyonna. Nimbye yogera amazima utayogera amazima nja kuvaawo wano tolimbye ate ensite biraba. Mu myaka 5 president wa Nigiina ku myaka 17 18 gy'amaze mu industry y'omu ku bayimbi abaagaddwa emyaka 12 emabega ab'amawulire nga talina kibadde n'ekikumu kyabawa ninga bakuba ennyimba ze badijje bapresident nga bakuba ennyimba ze nze omu ku bantu nga otega nti president oli takwatagana na gundi ng'afanya okuteekawo chain eyo bakwatagane. Ebangamba bakuleeterako ennyimba za Bobi Wine n'obaga nsooka kubalwa Kenzo. Exactly. Giga mazima ze sirimba nze kyanjagaza president wa Nigeria kali kantu kati nnyo kati yali mwetowaze otyo ate nga aliriyo need that person died 13 years back emabega mu myaka 5 federation kuba yaji he became something which I can never describe as a person. Atobode banamuli Obama is evil than ekintu kisobola kera macha kukikunnyonnyola kyova kinene brad nze nkubuulira kino evil nkubuulira kino ondaba wano esebo sinywa mwenge mbeera soba 24/7 ekyo nkimanyi ye muntu emyaka 13 gwe nayinza okukolera buli kimu naba kiba kyetaaga kukwata kidini yange gimuwa asurvivinge nayinza okukikola ate kati right now ye muntu nokera ku makino nti bannange Bebe Cool ya ne president wa Nigeria ne goyinza okuwa kidini giwa Bebe Cool because Bebe Cool is real. Okay, you understand? Nkufuna waro yaziza ka video ka Sendi weyimira we nagamba mwabatoka nto ku Dembe FM demda mukuba nyimba zange wasitero kyekyo nja kola ki nja basuwinga otyo baide nze yali presenter wa Dembe FM ga nzali no kumake nation nyimba za kenzi kuba rotation nona ko yagante baddamu zikuba nabagamba oyo bwato bali enyimba sigale ngazikola ki nizizanye Dembe FM yimu ku radio ya single kuba Kenzo
ng'omuntu ofumitiriza mu gamba Dembe no yandera nyinza okuba nga nina obutakkaanya bagundi naye ninayo Binababy akolayo ninayo Jacob akolayo kambeeso ni wali nsirike busirizi nina ffena tutwaliramu nkolaga butaliriyewe Dembe ffena tukesera nekola nze kenyini nze yagira emabega nekola show Mityana nafuna show n'agenda wabweru ne bakuba ebintu by'abantu nze yabisasula Mityana wajogerako yisho nze yagibisasula byali bya sente meka byali bya millions 47 nze yazikwata n'zisasula temwabitegeerako era sivanga byogerako nali nkyasoma bakuba Mityana kugombolola awo ne bakuba buli kimu ne sound ya sipapa yona ne bagikuba lwa muntu ogwo ne mu radio zonna nzagala okuba music wa Kenzo Dembe kwata music wa Kenzo ne mtika ku rotation omuntu omu ategeera awa respect brand kakweko example mpulira y'omusajja gwaita Chris Brown yafuna obutakkaanya ne Rihanna naye BET yalina channel zaayo zonna nsi ne eri against Chris Brown BET nerera Chris Brown ne protecting Chris Brown ne ku nyimba za Chris Brown ne mukyaza buli awali platform emuzda mu bantu yakikola ya Dembe FM niyo muye yakulaga nti yafuna obutakkaanya ne basendi abakola program emu mu week nakuba lendi emwezi okufuka kikyali ne tubisirikirira because the Dembe mwaki sifuna nga ready because ready jinsingo kwagala mutima gwange era mba kubanga naseni nandi badejibula because manya amanyi gayo manyi kyesobola okufa manyi kyekola nkufuna naye akulaga nti yeerabira olunaku yakeera ku makyo kweta Kasidiki nga yeegayirira Binababy baani bonna ffena natugatanga n'abigunda waawo temena mukuwa music wange ffena tudda ku mavivi gaffe nugaba bosi batwanange just ng'omanyi babadde busungu bannabo bali bakisusa naye kale mumumanyi ye muntu kitendagana nti yafuuka evil because okufumitiriza kintu kikulu kituufu bamisaaki baali bewagira nnyo ku CBS ne CBS we baagiggala bafuna obuzibu bungi nnyo okujja mu radios nga tezibategeera radio ezo zaalimu bano bakenzo bajamaale bagrace nakimera baani because CBS eri tekuba nnyo nnyimba zaabo nga ye kuba music adonkamu bandi ffe Dembe yamu ku radio I think yasinga okuleeta ba upcoming ne bafuuka abaakabi ng'oluyimba ogenda ku mpewo tumala dusengejja nze omu ku bantu abakwata ennyimba za Kenzo nga mbi nzibu ne mbagamba zino ennyimba ziyinza okuba nga mbi naye twetagayo ba artist abaffe betumeekinze besookera mu ky'okukozesa nga tubeetaaga ekyobi mbadde sikimanyi mbuzaabangambi production zange zaali mbi kuge mazima nkufuna nze waliwo omuntu omu kyali wa Kenzo kati bamita nze sigeya Binababy yentulako mu discipline nekuba ennyimba za Kenzo nga production mbi naye obasanga baliwe bati wamu bamukwana nkubuli alaali nziraga sigeya era saagala nnyo okukola nze omu ku bantu batulako mu discipline baganda okuba nnyo ebiyimba bya upcoming Bafana Jamaalu Azizi abimbe baali awo olata saakera watya kujjukira radio eyamulera olate gula omuntu yavuddeyo ku weekend kati beta mugambe teetaaga kukola bikimu kyota agenda mu kooti ayinza okuba nga alina famire y'amaanyi batula ku ba first family kati nnaku zino kati ojja okusiba abantu bameka paka ddi ye abaffe kale katuganye naye wali watuwaki tubasiba because balina baali ba mugaso so teyefuula nnyo nti akoze nnyo abakoze nnyo nga ye asolooza sente abamaking sure nti oluyimba lulina okutuuka gye tulina okutuuka we left into a bad way ng'omuntu manager ategeera alinamu ku magezi ategeera gati Jacob tuvudde nnyo wala nnyo musuza tutulina Jacob ntogere naye nkufuna webusiru abantu befuula nti ba manager nga manager wansi nga tasobola kulizoninga kusingako omuyimbi we omuyimbi newakola ensobi etya ye boss wange tasobya that is stupid. That's being stupid. That's not omuntu okubeera nga tali vio
eri omutaba mukwano gwo nkubuli ebyaddala taba mukwano gwo beta yava babije omanyi babije bye yamukola babije simyanga kona ye wano nwa okimanyi nti beta yatukako ekiseera nga musuza amugobye nga tamukkiriza kukwata booking ye wadde n'egyo kati bino nandiyogedde ebisingako ne wano nenzikira mukalege nti beta kyali wange wadde yakola ekintu ekyanyiiza nekimunkyaya nemukyayira ddala kyoba ne kuseti kwentuwa tasobola kujjako twadde ku telefone nga bamulaga nti agenda kujja bategera tujja kubugenda kubeerawo teyazze oba yabadde busy yakali wa busy oyo asobola kubeera busy ng'akola ki beta shoga tayina miti akola ki mpa omulimu gwe omumanyi nnyo simumanyi nnyo ndaba mulabi kati tomunsinza kati nze mumanyi kati mbuyaganya buganya okujja ku telefone yandize kuba posta nagirabye ng'oliko gwe naye ne kugundi kusanyuka tv yabakubira esimu nabagamba kwekubaako jjako bobano batesijja musoke mubajjako ne batujjako najje n'akyala who does that boogera kwogera byamazima ogenze mu statement ya Kenzo gyeyayogedde ku Saturday nti ki omuntu waafunamu ku ssente newaaba ayomba tawoggana otunulira omuntu awoggana nga n'enjala emuluma ye statement gyeyayogedde omanyi nagambe ekintu kimu kyokka yewe yali omwavu nga teyatawoggana omuntu wafunamu ku busente bu biliyoni bujja ku akawunti ye alowooza ategeera nnyo ate omuntu womutegeera omutima gwe naggamba muwe obuyinza muwe ssente muwe erinnya ebintu bisatu ebyo ojja okutegeera omuntu yani nkufuna muwe obuyinza muwe ssente oto muwe erinnya bujja okutegeera yani yalina erinnya nga talina ssente nga talina buyinza nga muntu byonna ebisatu abiyina alina obuyinza alina ssente alina erinnya kati olaba kalaze entuufu ezo muduuze mwerabize mwepansi man newabaga statement tomunenya ago malo ga ssente malo ga buyinza naye yali azirina Kenzo yali ayimbira omutwalo gwa $. blood yali aziyina nga si nnyingi nga zino Kenzo afunye biliyoni ye esookera ddala mu myaka 5 emabega we yali mu biseera biri nga takola nko nga biliyoni kyeri awo nga ye oyawula omuntu okuba nti alina biliyoni omuntu okuba kati alina ennyumba ng'avudde mu bupangisa ayawukana omuntu avudde mu bupangisa ng'alina erinnya ng'alina n'ennyumba ng'alina ne ku ssente ayawukana kyova nti bagamba zikusooka zitakuva mabega olugero lukulu era mugambe era muŋŋambire nti afube nnyo akimpinga essente ezo mashallah afube nnyo alwana ennyo ng'omusajja essente zazikuume naye zinaggwako wajja okutegeera abantu bamwetoolodde kubanga ffe twamwagala nga talina ade n'ekikumi era nga talina ssente zatuwa it was love because we used to like him to adore him too twali tumwagala nkufuna naye twamukyanga azifunye lwaki twamukyanga azifunye twandibadde netubeera ng'ebisasala ebyo ebigundi ebyo yes man ne we are not bw'okola ekimu nga nti kibi bw'onyiga gw'amanyi nebino ebisasala ebibeera awo ebigamba nowaba akozese nowaba bikokole mu ngalo ebintu bikyasinza okuba nga bimuza n'emabega era nze bakuba ye nandibadde mumugoba nandibadde bona mbagoba abo omuntu olina okufumiitiriza olina okulowooza nga tumaliriza ki olaba weesuubira okuwa Bafana ssente Bafana ebimumisano Bafana nobimanyi Bafana kuwanawana nnyo Nuupu ate waliwo sigamba nti saving kuwana bata saving babadde bafuna ssente kuwanawana nnyo Nuupu nakulaga nti Kyagulanyi asinga mbweno projekiti yakulwanyisa Eddie Kenzo waliwo abakyogedde project Bafana waliwo abamuli emabega bakuba Eddie Kenzo yena yakyogedde mu ssiru alingana na Bafana bibigambo yadde avuma
okuteeka bya Bafana bimuweereza byonna yakyogedde nti Bafana project musiru alinganga ebigambo bya Bafana byazavuma president wa Nigeria mbwera musuuza akimanyi waliwo omuyimbi amulwana yatabulemu ekintu kimu kino kankulemu ekintu kimu omuntu ayinza okulwana president wa Nigeria ne badde Bebe Cool kwa Bebe Cool amanyi date yenene wa federation era so okuyita ba media namubawa ne batandika omukuba rasta ne yavana ayogera ku kati nabivaako bona mukama waabwe Yobu balwana source of what income balwana kubeera proud kubeera nga baagalibwa kubeera nga buli kimu kiyita mu bo naye yakulaga nti ajja n'abyogerako n'abireka ali ku bibye kati ali ku bibye ali eri mu byuma bye ebyamayinja talina budde bakujja kulwanira bu biliyoni kubanga kati alina zi biliyoni omusajja akwata projekiti z'enguudo sente aziri otegeera bw'obanga y'omuntu ayinza okuba nti ayinza okulwanisa president wa Nigeria kubanga mukama waabwe y'omu kati ani ayinza okulwanisa president wa Nigeria kugeramu NRM era NRM bali mumulwanisa era NRM abamu balyako ssente bibali mukoleza omuleeta okukola ensobi ezo zaali mukola eyo ye mwogezi ye CEO ye chairman ku federation ye president wa federation ali mwogezi obali teyali Anderson bali runo kati waki yayogera Anderson taliimu mu Uganda yagenda kuba kyeyo federation obateyina mwogezi kyeka terina baludamudde okulunda sanja diwe kigwa accountability bigosiriza mu bwa musolezi batwadde accountability ngije basasanyiza amasente tumanyi bani abalidde sereza federation abatuufu simanyi bujjo kutya nensi kozi olinganda gambo bonna akali mu nkubugagano federation izo funa billion 5 billion zibula nibasagala esatu nga president naye ino ne ba team ye bali basimanyi ba play bani bakola bayinza opanga ogakakana federation sigaza billion ejo ngajo ino kuzanyisa okwaga nti neki anti Bafana agamba weziba ez'okuwera teziriimu nze mumpe zange zembadde nga nterekayo bazimuwe abiveemu teziriiwo gwe kyoba omanya kikino federation y'omulimu gwayo egukoze ogwagikwasa era bali abasajja tebalina buzibu nakuteekamu ssente mmeka as long as beekumira mu buyinza because obuyinza ze ssente president asobola kwogerera kibiina kyatambuza bweyogera ki we president wa federation si mwogezi olw'ensonga lwaki waliwo mwogezi olw'ensonga lwaki waliwo president president Museveni avaayo mu matters eziri crucial n'ayogera si buli kimu tajja kyogerako nkufuna tajja kwogerera poliisi tajja kukola ki otegeera because ne poliisi erina omwogezi w'Oluganda n'Oluzungu kituufu sikyo n'amagye erina Oluganda n'Oluzungu waki bo babalina naye sisi erina yagyogerera just bantu bamu kwagala kubanga baagala kwefuula badikiteeta okubanga batudde ku ssowani z'abadikiteeta nabo baagala kufuuka badikiteeta tuwa akalowooza akasembayo bw'ofumba amata gabimba bwetagafaako gayiika yonna gy'oli mugana wange saagala obeere mataago mulimu ebintu ebimu byolina okukeera ku makya okutangira nga tebina kufuuka binene nyongera okujjukiza kuno ku nsi tuli mu bagenyi nonoozikola ne ziwera zite tezisobola kugulira bulamu nga Katonda agenda leero jangu byonna bikole naye ofubanga nnyo okulaba nti omwoyo gwo gugenda n'ekigambo rest in peace wumula mirembe mulimu okubanga omwoyo gwo guvudde mu bulamu bw'ensi agamba aliose n'afa olwananga nnyo abantu batagamba aliose n'afa olwanda nnyo abantu bagamba bambi omusajja oyo bambi omukazi oyo kinume mukazi oyo okufa bambi omukazi oyo afudde nnyo omukazi oyo abadde ayamba omukazi oyo taatesefisha omukazi oyo oba omusajja oyo lwana nnyo ng'agamba rest in peace kajja kuleetera okuwumula emirembe ayisalutyo tubadde ne jingiwo ku kamera inshallah tusinkana omulundi omulala tukomawo nga tukuŋŋaanyizza kyekyawadde kikabya loogi ekituufu tetunaba kukimanya bwino tumuleeta mubeere bulungi
mweraba.